lungamya omwana wo ng'alaba pulogulaamu eno. Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Tetusaba ssente kukwataganya abanoonya baagalwa. Enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano. Buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo. Zibeera ssaawa 5 bweziti oluva mu gataliiko nfuufu nga program abanoonya ebatuukako. Sibeera nzekka Mary Nambwayo agikutuusaako, mbeera ne munnange nze Patrick Kibirango. Tubeebaza okubanga mwasalawo okubanga mwekuumira ku Bukedde TV n'okusingira ddala ku program y'abanoonya. Kati oyagala musajja n'akuwumuza emmeeme? Nga musajja muzungu saagala abaddugavu n'abakooyi amwami muzungu. Ki ekikwese ku pulogulaamu y'abanoonya? Kwe kufuna mwagalwa kubanga ne Katonda mwennyini yagamba buli omu kasaakula alina okuba n'omwagalwa. Anti Patrick mbadde nga abasajja baakoowa emibiri baagala obwongo bw'omukyala. Era omukyala ono gwe tuleese endabye obwongo bwe bukola 100 ku 100. Musomesa. Mukazi mukyala alina obwongo musomesa ate ekyenjawulo alina n'obunya ku matama. So kale lunawa kubalaga bingi nnyo oba tetusobola kweyogerera katubalageko ebitono ebimukwatako ate oluvannyuma tumubalage mu bujjuvu. Tutandike n'amannya go. Neyanziza amanya nze Scovia Afiu. Oviiridde wa? Emyaka olina emeka? Nviiridde Soroti emyaka nina 28. Ki ekikwese ku pulogulaamu y'abanoonya? Kwe kufuna mwagalwa kubanga ne Katonda mwennyini yagamba buli omu kasaakula alina okuba n'omwagalwa. Ne ekizibu ky'obutalaba naye ekyo tekingaana okufuna omwagalwa kubanga omutima gwe gusiima. Omwagalwa gw'oyagala oba omutima gwe gunaasiima olowooza yalibadde afaanana atya oba alina bisaanyizo ki? Omwagalwa gwe njagala oba gwe neetaaga yandiba ali mu kikula ekyo nga yalaba abatalaba munansonyiwa naye omutima gusiimye oyo alaba ng'alina emyaka 3 paka ku 35. Lwaki toyagadde bali mu kikula kyo? Just by nature abatalaba tuba twetaaga obuyambi bungi. Kati ffenna we tuba nga twefuna nga ffenna tetulaba kiba tetujja kuyambagana bulungi. Tusobola okwatagana naye okuyambagana bulungi. So abatalaba mbasabye era mbeegayiridde. Okola mulimu ki? Ogw'obusomesa. Ngezaako okusomesa abaana. Tetulaba naye bw'ogenda mu koosi y'obusomesa waliwo methods ze basomesa z'olina okozesa ku oyo omwana alaba n'ez'olina okozesa ku oyo omwana atalaba. Kati omwami buli gw'omunoonya okwagala kitegeeza mukwano. Omukwano gw'oledde ogambye ogumanyi naye wali ogubaddemuko wali obaddeko mu love? I have ever been, sijja kulimba, but you know when you are growing waliwo stages of love zobeeramu.
aliwo laavu ey'ekito nawe nkimanyi wagubeeramuko ng'oli muto. Lwaki ompayiriza? Kale ne mukwano gwaffe bamuyitani Omuyita Pom. Matovu. Mr. Matovu wagube. Aha. Kati eby'ekito mbikooye kati njagala bino eby'obukulu. Byebyo. Ogezezzaako okunoonyako ebbali n'ogamba nti akati omutuufu anaavawo. Okunoonyako ebbali saagezaako nnyo ekiri awo naye nina essuubi nti kendize wano njagezaako mulundi gumu tuyitemu tutandikire laava ey'obukulu. Laavu y'obukulu abasajja baagala kirimu okuzaala abaana kw'okuzaala okwetegekedde. Nga we munoonye nja kwetegekera. Kati omusajja oyagala ebyenfuna byo tobitunuulidde. Mu nsi ya Uganda eno ebyenfuna nga biyitamu nnyo. Njagadde omusajja at least nga ebyenfuna abirina ng'alinawo okwo si ono atalina obulamu oba obukalubisa ate obulamu obutalimu ssente obwo tebuwoomerwa nnyo. Oyagala okuwoomerwa ku bulamu biki ggwe ebisinga okunyumira mu bulamu obwo? Andeeterako swiiti waba akomyewo ku mulimu so n'akomawo ng'aleze engalo nga tewali kyalina so kyeba tutunulidde ebyenfuna nga waliwo ky'ofunamukko. Bw'omuleetera kyo gw'oyagala akuleetere swiiti? Kati mu myaka waliwo gye bayita Valentine. I think bagukola once neya mu February awo. Ate ffe abakazi twatondebwa kuwaako kati osanga nange mu 14th February waliwo nja kufuba nfunemu obufunze obadde owulira ng'onyigirizibwa nnyo 14th February n'etuuka nga tolina ky'ofuna. At least wemba nfuna buli lunaku awo nja kubala nti munange buli lunaku bandeetera nange kanfube nnyo 14th February noonyeyo kyenawaayo. Kati omusajja akutwala mu muzigo ye olowooza ki ekyo? Ne woba oli mu muzigo naye nga at least oli mu plan ey'okuzimba kyekyo. Waliyo omusajja ayinza okukwagala naye ng'alinayo already omukyala nga gw'ayagala kufuula namba 2. Kakati nga wetugambye laava ey'ekikulu alina omukyala mbadde simwagadde kubanga saagala kufuuka namba 2 naye eyali alinako omukyala then omukyala waba akakasa nti yafumbirwa walala ali mu bufumbo obulala awo oyo nsobola otandika naye ate alina abadde ye namba 1 naye webanga yalinako omukyala yafumbirwa walala oyo ajja kuba namba 2. Waba ayinayo ku baana onaabalabirira abaana bammwe? Kibuuzo ekyo abaana wabanga aneesize mbuno nsobola okubalabirira nja kubeera naye wabanga awulira nti taneesize nga atasobola okubalabirira edda naye abaana bagamba batya gift abaana kirabo kya Katonda. Kiki ekisobola okulemesa omusajja gwe gw'oyagadde nnyo n'ogamba nti ono nkitadde? Kubanga mu puroguramu eno mpulira nti biyitamu ekinnemesa omusajja atasobola okutuukako mu bazadde n'obagamba nti munange Scovia ono waze nzamutwala nange neŋŋamba nti munange onaaze nzamutwala waba tasobola ekyo awo ajja kunnemesa. Emirimu gy'awaka okufumba kwoza ngoye kusiimuula obisobola? Omusajja yeetaaga omumutegeka omugololedde ku lugoye. Neetaaga ananyambako okugolola bannange kubanga paasi naye bino ebyokusiimula okufumba ndigezaako mbisobola naye naku zino Uganda yakyuka waliwo okukula okubeera fine omukozi aba takola buli lunaku naye singa waliwo asobola okunsasulirako ku mukozi tewali buzibu naye emirimu egyenewe kaŋŋambe ebisobola.
naye saagala mulimba. Of course sijja bikola nnyo ekiri perfect ng'alaba, no, but at least ngezaako kubanga nsinga oyo atakola ki atakolerako ddala. Omutuufu omusajja omutuufu akubira ku nnamba ya ssimu ki? 0704 45 27 29 0704 45 2729. Byosobola okubuuza tebisobola kuggwayo, naye nga nze omusajja ali eyo kyensobola okukkiriza, obeera ddala ng'oyagala omukazi oba oyagala omukyala gw'onaabeera naye n'onyumirwa obulamu, ono ye mukyala omutuufu. Tofa ku kyakuba nti simanya talaba, kubanga n'abalaba babafunyeko ne bafuuka ekizibu. So omusajja ali eyo nkakasa nti omuntu omutuufu gwe weetaaga y'ono. Kuba ku nnamba y'essimu eyo, wabula gwe atali sirias twongera obbakubiriza nti nedda tokuba ku ssimu. Twagala nnyo oyo ali sirias asazeewo n'agamba nti omukyala oyo gwe nsiimye mukubire mukwatagane, ate bwe mumaliriza okukwatagana tubakubiriza okukomawo era ne mutunnyonnyola bwe muba mutuuse. Tugenda kuwummulamuko Ate ekikyalo kirabye Patrick mukyala wagambye embuno singa teyamalayo nnamba 4 n'ayongerako owokutaano n'owomukaaga omukyala oyo takkiriza, angambye takkiriza mba nnamba 2 kale nnamba 2 nga kizze nga ye last resort. Naye bwe basi last resort kubanga ate abasiraamu abagobye kati lwaki oba omugattako ayagala kubeera nnamba emu. Buli mukyala yeetaaga bba nnamba emu. Mama tugende mu kuwummulako tulyoke tukomewo. Thank you for watching program Abanoonya. Embeera tugikyusizaamu. Sorry, now we are back in our second part. Sija kitundu ekyokubiri. Ekyo ya nnyo. Wama kitundu ekyokubiri tukikomeddewo mu style ya Luzungu. Abantu beebuuza lwaki twogera Oluzungu. Anti gwe tuleese mu kitundu ekyokubiri yagambye bano bamatovu. Omusajja Omuganda tokuba essimu. Basaka. Omusajja Omuganda essimu gyesonyiwe. Togikubako. Kati ono ye gwe tubaleteddewo ekitundu ekyokubiri ebyoli mubirabye. Kati ow'ekitundu ekyokubiri yagamba gwe simanya Muganda. Bane bwe Baganda n'Abaganda kale Abannayuganda bamukola ki? Era yagambye she's a single mother. Wow. W'abaana 3. Nabo yabazaala Muzungu. Muganda. Atayagala kukyusaako. Bali oli amumenya omutima era takyayagala kuwulira linnya Matovu, linnya Patrick Kibira. Erya Patrick lireke. Tusigalemu bamatovu Basaka baani abo bamwawula naye kati tukulaga omukyalo ono n'ebisaanizo bye byonna byayagala bw'obeera nga but she's looking for a white man. English man, not white man. So if you're there and you're an English man, yes, please contact this lady olabe kyayagala. Ate era munange oyinza obba nkyayagala wabula tukwagaliza kisima ffe twagamba gwe bw'ojja wano noonya gw'oyagala. Ky'oyagala ku mutima ebisaanizo bye by'oyagala by'oyagala. Zobaleko nnyabo. Nnyabo. Amannya gaffe. Amannya gange abiri Lilian. Mbeera Kira kumpya mukyala mulokole. Nina abaana 3. Njagala omwami nga mulokole ng'atya Katonda. Omwami ng'asobola okugenda waffe n'akyala n'anteekako empeta. Oba sinaako mpeta. Omwami agenda waffe n'anyanjula n'anteekako embaga nga mulokole atya Katonda.
Lwaki ovudde eno ojja ku program abanoonya? Taata w'abaana oli mwafunye mu butakkaanya oba? Taata w'abaana tabeera abaana tabasomesa buli kimu kyonna nze akikola. Ne mpulira ng'embeera entamye ne ngamba ka ngende ku Bukedde TV bannyambe kubanga nkooye okukola emirimu egyo okwoza ngoye nga byonna mbikooye olina kgenda n'oyoza n'okufuna ekyokulya ky'abaana n'eba fiizi ne ngamba ka ngende ku Bukedde TV. Kati oyagala musajja n'akuwummuza emmeeme? Nga musajja muzungu saagala baddugavu. Abaddugavu n'abakooyi era mwami muzungu. Lwaki abaddugavu wabakooye? Abaddugavu sikyayagala. N'okoowa? Nkoowa. Njagala mwami muzungu ng'ate Katonda nga mulokole. Kuba nange mukyala mulokole. Abaddugavu bakola ki ekyo ekyabakukyayo? Abaddugavu bingi nnyo abaddugavu kwegamba. Obeera n'omusajja omuddugavu. Ye buli mukyala gw'alaba aba amwagala. Aba tafa ku mukyala we ng'omukyala nti wuune kasi abuteekawo ng'anoonya oli bw'ava eri agenda mulala bw'ate kyalina aba ayagala abeere nga wuwe. Kanze njagala omwami nga wange zekka. Ng'ate Katonda mulokole. Oyagala wo wekka ajje nga muzungu? Nga muzungu saagala muddugavu. Omuddugavu totawaana. Njagala mwami muzungu ng'ate Katonda ng'ate anzikiriza n'abaana bange. N'abaana bange 3 nga nzikiriza n'abaana bange kuba mbeera n'abaana bange. Olina emyaka emeka? Ndi mu 38. Omwami gw'oyagala oyagala ng'alina emyaka emeka eri etya? Omwami njagala myaka kutandikira 45,5. Tandikira 4 paka 5 ewati. Okwekebeza ky'obulamu buli butya? Okwekebeza ndi mulamu. Ndi negative. Biki by'ogenda okumusookezaako ng'atuuse omwami? Omwami nje musookezaako ng'atuuse. Nno mugamba bye njagala. Nze ndi mukyala mulokole kya Katonda. Kyate nja kwagala nnyo. Kasooba ogenze waffe n'okyala. Nteekako empeta. Ndi ready ogenda oba ontwala ndi ready ogenda wonna. Kasooba ozikiriza bye njagala ng'oli mulokole naawe otya Katonda. Ng'onzikiriza n'abaana bange 3 nja kuba naawe paka. Abaana 3 ba taata omu? Ba taata omu. Nabazaala mangu mangu taata omu. Kati omanyimuko ku Luzungu? Oluzungu manyiimu. Kale manyiimuko otono okwogera naye oli bw'aba ayogedde mu Luzungu nsobola okitegeera. N'okulogera ndumanyi naye si nnyo nnyo. Kati omwami ali eyo nga muzungu omanyi kati tuvudde mu baddugavu tobaagala. Yogeramu mu Luzungu omutegeeze nti munnange oli eyo nkwetaaga. Hello, if you are there, I need you. Yogerako ebigambo omwami mukwano. If you are there, you need a woman. When is born again, I'm ready to marry, to stay with you. I'm ready to settle. If you fear God, if you are born again. Because me, I'm born again, I fear God. Yes. If you are ready to marry me, me, I'm ready to settle. Which country exactly do you want that man to come from? Dubai. I think Dubai or any country. Omusajja ali eyo agenda okujja muzungu. Mugambe yo obugambo obusikiriza. Mugambe, you know, you are my everything. Muwane, when you come. Hello, you are my everything. When you come, I'm going to love you. Yes. I'm going to settle. I'm serious what I'm talking. I'm not lying. You want a serious? I want serious muzungu man. Oh yes. When you age start from 40 up to 50. Abenkaaga tobaagala? 40 up to 50 or 56, I'm waiting there. Kuzaala wa? Banzala Iganga, amwe Musoga. I'm not a Muganda, amwe Musoga. Yes.
Enamba ye yesimu omwami akunoonya. Enamba yange y'essimu omwami annoonya eri 70 26 300 13. Giddemu. Eri 70 26 300 13. Enamba yange. Omukyala mpagi nnene nnyo mu bulamu bw'omwami era olaba omusajja yenna yenna afunye omukyala abaako eddala waagenda. Kyovulaba ne Bayibuli egamba nti oyo afuna omukyala aba aweebwa omukisa. So omwami yenna yenna ali eyo oba omuvubuka totya kgenda mu bufumbo totya kuwasa wabula bw'oba ogenda mu kuwasa saba Mukama akuwa omuntu omutuufu. Kaakati abatuufu ffe be tubaleetedde gwe kwata ssimu ye mukubire omutuufu wekiggwa mutubuulire wabula temwerabira nti mu programu eno tutambulira wamu ne Georgina Gardens Kasozi Lubya. Wano wennyini we tuyimiridde ojja wano n'okkakkanya ku bwongo embeera n'etambula. Ebisulo binyuma okwebakamu. Bayirawo omuntu yenna yenna ng'olya bw'oba ng'olinamu kasente tekigamba nti no buli lunaku oba olina kwebaka mu nnyumba nedda. Osulako mu nsiko. Akadde osulako mu bifunga bino olowoozaako mu ngeri ey'enjawulo. Naye ogendako mu nsiko. Osobola okuddooka ne bakuleekaanira omwana n'akaaba mukyala n'ayomba naye buddako eno mu kafo ng'oliwo wekka sigambye jangu na mukazi oba na musajja. Nno osobola okujja ne munno. Kati omukazi bakusanga batya mu luumu ng'ogenzeyo kwebakayo wekka. Ogenze kulowooza kufuna birowoozo bipya. Wamma temufaayo ebyo byonna bibadde bya Nambwayo GBK Fashion Kamukamu Plaza ku ndabika yange oyo namusuubiza okukwatagana ne 7 Stars Beauty World ekibye opposite Prayer Palace ku ndabika yange omukyala yenna ayagala okulabika obulungi ayagala ekizigo ekirungi ayagala ka scrub 7 Stars. N'ekizigo kitaddemu wamma atugende mu DJ Shield tukwatagane olw'omukaaga olujja. Mbadde Mary Nambwayo. Ze Patrick Birango. Mulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Tetusaba ssente kukwataganya abanoonya baagalwa. Enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya abanoonya baagalwa ku mitimbagano. Buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo.